Enono yensonga lwaki tuli exclusive era nawe yensonga lwaki otekeddwa okusubscribinga wano ku Viki Exclusive. Rema Namakula ebifaananyi ebyafulumye over the weekend ndesiŋŋaana okukola story eyo nga biraga nti Rema azadde final omwana omulenzi. Era ku social media bibadde nga biyitingana wano na wali olunaku olwaleero gwe Queen ane King nzize nkuwa ekituufu kankole clarification katono nnyo ku nsonga eyo. Rema Namakula oba nkuyise emirundi emeka ekintu kyokola ku social media wano ndooza oyina gye wakisoma. Kale nti Rema omwana oyo gwe mulaba bufaananyi kiri downloaded from nowhere era ne yasoose okupostinga ekifaananyi ekyo bw'omubuuza yapostinzaani the fact is that tayinza kuddamu. Wabadde wakayitawo olunaku lumu Rema napostinga ekifaananyi ekiramba bukyanga mugamba Rema mbw ali lubuto, Rema tali lubuto, Rema atukubira ebifaananyi bya bitundu, olubuto alukweka. Yesterday Rema nafulumya ekifaananyi kye nga mujjuvu okuva ku ngato gye yabadde ayambadde paka ku kaviiri ke yabadde asibye. Ekyo nno ne twongera okukakasa nti Rema talina lubuto saawa eyo. I'm not sure of it, but okusinzira ku kifaananyi bwe kibanga ddala kituufu Rema ekifaananyi kye yafulumizza olunaku olw'eggulo kyabadde kya lunaku olwo lwennyini nga lwe yakyekubiza teyajje mu bifaananyi bikaddo manyi galale zitereka kitegeeza Rema aba tali lubuto. Ekyo bwe tuba tukitadde ku bbali ka video Rema Namakula ke yaweerezza era one day ago nga ali mu mmotoka azinira ku kayimba ke omuntu nakawere eyakamala okuzaala mwana wattukiriza obagaana abatasobola kukola Rema kye yakoze ali kuvuga ate nga ali kuzina. I think nakawere ow'ennaku ebbiri newe tugamba nakawere ow'ennaku 3 abatasobola kukola kintu kifaanana ng'ekyo. So clarification okuva wano ku Viki Exclusive nkugamba bugambi Rema the fact is that tannazaala. Rema ekituufu kiri nti ali awo tali lubuto okusinzira ku kifaananyi ekyo nga bw'okiraba. Bwe kibanga kifaananyi kya jjo Rema tali lubuto, bwe kibanga ekifaananyi Rema kyatuwadde si kya jjo, awo okubuusabuusa kuli eri ggwe oba nze. Naye nze bw'obanga nkimanyi wa subscribinga wano ku Viki Exclusive gwe Queen oba King oyagala information legit naffe gye tukuwa ndwawo kola stories ebiseera ebisinga ne mujja mu inbox yange ne mungamba Viki story eno gitukolere, Viki story eno gitukolere. Naye si kyabugwenyufu okubanga mbawa buwi stories ezitalina makulu than okusooka okugikolerako analysis and research nenzija okugikuwa nga ddala nkuwa amawulire agatali gambu. Kati ndabyeko wano emikutu mingi egya postinze Rema Namakula nga gigamba ali lubuto naye ate tewali mukutu nagumu kweje gyalangiridde Rema nga bwazadde omwana gikedde kuteekayo kifaananyi kya Rema Namakula ekiraga nti Rema tali lubuto, ekiraga nti Rema tannaba kuzaala. Ate era tewali mukutu nagumu gwatadde katambyako akalaga Rema ng'ali mu mmotoka agezaako okuba ng'ayimba akayimba ke akinyumirwamu bunyumirwa. Thank you so much. Bw'oba mupya ng'obadde tonna subscribinga bambi nkusaba okwate ku penseri erya red subscribinga n'akaddo okagye personalize okateeke mu all. Nja kukusaba ane video eno gimpere like a comment yo wansi nji respectinga. Bw'oba olina omuntu gw'oyagala tuwishinge birthday ennungi nja kugamba bugambi mu WhatsApp number yange eyo gy'olaba osobola okubeera nga ogiyitako obutereevu nnyo n'obanga oyogerako nange buterevu. Thank you so much for subscribing and don't forget to like, to share and also to comment. Viki Exclusive. Yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Balon and Sons ekireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi, manyisi nti buli popcorn abwatuka. Kati Balon and Sons twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi. Gwe kola order yo eyeetaze emberenge ezo ne akuumaako tujja tubikutuusaako wona wooli. Ne Balon and Sons ekireka bayinza kuma akasika popcorn sika amasannyalaze weeyambisa matuma ndagasigiri.